So wenna woli soka wombeko katono nnyo osobola osaba essaala esinga ku yange mu bigambo byo mu lulimi lwo Evelyn zibiriza mu katono nnyo Mukama tumusabe atukwatireko byonna tusobola okubikola naye Mukama wagamba nti tekigenda soboka Mariachi wanyisimba madde nsaba tusabe essaala eya Evelyn tugenda kukola buli kimu naye tusabe Mukama Katonda tuyambe sente ziwere bwe zimala okuwera ate atuyambe Evelyn awone si ekisinga katugenda ngenda kusaba naawe ngatteko twewombeke tufukamire why not so tufukamire abalala gasi bewombeke Evelyn wonna wooli osobola kwombeka mu Katonda Evelyn oli wagule nzija kuwanjaza shop Ai Mukama Katonda waffe tukwebaza Red Search Mukama tukwebaza olw'amaanyi go tukwebaza olw'olunaku luno ffenna tukimanyi embeera ya COVID gye tulimu tekyandisobose kubeera ku lunaku luno Mukama naye Red Search olw'amaanyi go Mukama otukuŋŋaanyiza era nga neebaza buli muntu azi wano olunaku olwaliro ku lwa Evelyn Mukama yadde tuli batono mu maaso go tuli bangi nkusaba Mukama sente ze tusonze olunaku olwaleero Mukama ozikubiseemu emirundi mingi nnyo tukolere ekyamagero muganda waffe Evelyn Lago sente ziwere ddala ate gyagenda yonna yonna Mukama omukwatireko awone kyekisinga byonna Mukama n'eshebbiri ezisigaddeyo tuzikwasa Mukama mulimu munyala Mukama waffe Yesu Kristo ayitatowekisa na buli muntu yenna azze wano yefiiriza emirimu gye akutte mu nsawo ye Mukama tusaba omuwa omukisa era wabadde ewaka bonna Mukama batambuze bulungi munyala Mukama waffe Yesu Kristo Amina libirira gwowone mulinnya lya Yesu sigeterere okomewo ofune essanyu bakyala balungi bafuna emisana n'ekiro ensigo ekulemesa bingi kati efiiringi zakendeera ensigo ewone oddemu okalakatwe Mira Mukama waffe Yesu Kristo Mukama gw'ono tusaba oba nosookereko mu ddiika kyekiki gye bataddemu obannamu amina mwekumuleko mungalo ez'amaanyi sijja kweyongerayo nnyo na nnyimba kubanga nze nzize kubeebaza n'okubaddamu okwongeramu amaanyi twongere okusuulira muganda waffe Evelyn Lago mwebale nnyo mwebale amina ngeze nesiipa liggwayo sipaisi amina bannaffe abasinga tebasobodde kubeerawo era kitegeerekeka naye wobanga weefiiriza byokola n'ogamba kaŋŋende kula bonita mbeerewo Evelyn Lago weeyongere engalo ez'amaanyi ffenna tumanyi nti obulamu buno tuyitamu buyisi naye kikyokoze okuleetawo enkyukakyuka mu bulamu bwa mikwano gyo eggwanga lyo n'abantu b'omanyi olunaku olwaleero twebaza Mukama Evelyn yadde mulwadde naye akirali mulamu era obulamu bwe maaso essaawa zino buli mu mikono gyaffe so mbadde nsaba omanyi bagamba sente zisoboka okubaawo naye Mukama Katonda yasinga byonna nimbyemu mbadde nsaba twewombeke katono Maria kyali kumpi mbadde njagala just mikwano gya Evelyn abayimbi oba yenna ali okumpi njagadde tusabe essaala omanyi byonna bisoboka tusobola okusonda sente ne ziwera naye Mukama bw'agamba nti tekijja kusoboka tekigenda kusoboka n'olw'ensonga eyo mu byonna bye tukola tukulembeze Mukama Katonda tusonde sente zino Mukama atukwatireko ziwere ate era mu Evelyn ng'agenze okuba nga bamuteekamu ensigo empya Mukama amukulembere mu operation obulamu abusigaze kyekisinga obukulu